Emisinde gino gimanyiddwa nga Seven Hills Run gya mulundi gwakubiri nga banagyetabamu bakwetooloola obusozi 7 obukola Kampala okuli Nakasero, Kibuli, Old Kampala, Namirembe, Lubaga, Lubiri n'Ensambya. Mu kutongoza emisinde gino okubadde ku ssomero lya Makerere Primary, Director wa KCCA Jennifer Musise Makula ne Ssenkulu wa NSSF Richard Byalugaba beeyamye okwongera okuyamba okuddukira amasomero ga KCCA agali mu mbeera embi ng'agamu kugasuubira okuganyulwa mu nteekateeka eno mwe muli Makerere Primary, Nakivo Settlement ne Summit View Primary School. Abantu 100 be basuubirwa okwetaba mu gy'omwaka guno nga gya kusimbulwa ku ssomero lya Pearl of Africa Primary e Makindye nga bakutolontoka kilomita 21. Naye nga amasomero gabadde mu mbeera mbi nnyo era tubadde emyaka gino 6 tuddaabiriza limu ku limu, naye nga ssente ze tulina nga kezizibanga gavumenti ezimala kyetuba twebaza nnyo NSSF ne bannaffe bonna batukwatidde kuddaabiriza amasomero gano. No charity run yaffe gye tuyita Seven Hills NSSF twagala okufuna miliyoni 2 nga zigenda kuyambako amasomero ga KCCA nga director bwayogedde. Twagala abaana babeere nga mu mbeera ennungi ey'okusomeramu kubanga tukizudde nti abaana bwe basomera mu mbeera ennungi bafuna results ezibasobosa okufuna ebintu ebirungi mu bulamu bwabwe. Egy'omwaka oguwedde mwavaamu obukadde 65 nga zamba ku ssomero lya Nakivo Settlement wamu ne St. Posiano Kyamula mu kubafunira amazzi amayonjo. Aba URA bawaddeyo obukadde 10 wamu ne Bank of Uganda obukadde 10 ziyambeko mu nteekateeka eno. Oluvannyuma Director wa Kampala Jennifer Musi ne Ssenkulu wa NSSF Richard Byalugaba basimbye omuti ng'akabonero k'okukuuma obutonde obw'ensi.